gwe wenna alina amannyo go nga gaakugobako mu butuufu ng'amannyo gaafuuka ga yero oba gaafuuka ga brown ng'otya n'okuseka oba n'okwasamya ennyo abantu okulaba amannyo go. Olunaku olwali tugenda kubanga tuyiga butya bwe tugenda okukozesa ingredients zino oba remedies zino okuba nti tutukuza amannyo gaffe gaddemu gafuuke ga white nga bwe gaali. Tugenda kutandika ne garlic naye nkusaba weekuumireko obe nga vidiyo eno giraba gyeggwera osobole okulaba byonna bye tugenda okuba nti tutabula. Garlic ono tumumanyi nti akola emirimu mingi nnyo era awonya endwadde nnyingi. Kati olwali tugenda mukozesa mu kutukuza mannyo. Ogenda kunfuna garlic woono ogenda kuba omugratinga naye twetaaga kabenga kagonze bulungi nnyo. Kati gwalina kamashini osobola okuba nti omuteeka mu kamashini n'omukuba oba nga tolina mashini ng'olina awantu wonna oba engeri yonna gy'osobola okusekulamu kagalikiko kano ogenda kuba okasekula kagonde bulungi. Ogenda kuba ng'olaba akange nga bwe kafaananye nga mmaliriza okuba nti nkagratinga. Njagala obereko ng'ate tweyongerayo mu maaso. Garlic ono twetaaga abe ng'afaanana bw'ati nga bw'olaba wano eno. Kati ogenda kubanga oleeta kabbawero ke wategese obe nga oteekamu garlic waffe ono. Wabula tuba tukola ebintu bino mukwano making sure nti w'okolera ebintu wayonjo kubanga ebintu bino bigenda mu kamwako. So making sure nti okola ekintu ekitagenda kwenyinyaza oba kwesiwaza. Bw'omaliriza bw'otyo garlic waffe nga bw'omulaba wano bw'ati bwafaananye nga tumaze okuba nti tukasekula. Ngenda kuba nga nkusembereza ku kamera obe nga okalaba bulungi nnyo nga bulaba wano eno. Kati bw'omaliriza ne kalabika bwe katyo tugenda gattamu ingredient endala. Ogenda kunfunirayokko akajiiko k'omunnyo. Bw'oba olina ejjiiko nnene ogenda kufunayokko otunnyo tutini otuteekemu. Bw'oba olina akajiiko katono ogenda kuteekamuko ka half k'omunnyo nga bw'olaba wano. Teekamu omunnyo gwaffe ogwo bulungi nnyo. Bw'omaliriza ogenda kuba ate ogattamuko ingredient endala. Kati wano birabise bwe biti nga bw'olaba nti tukyakola ebintu byaffe tukyagenda ddala mu maaso. Ogenda kunfunirayokko ka lemon juice. Supu w'enniimu ono. Enniimu nayo tugimanyi nti ekola ebintu bingi. Kati era ne ku mulundi guno tugenda kuba nga tugigatta mu bintu bino. Ogenda kufunayo akajiiko kamu. Bw'oba olina enniimu yo gisalemu kamula kasupu ako ku jjiiko yo teekemu akajiiko kamu. Then bw'omaliriza ogenda kunfunirayokko eddagala ly'amannyo ly'okozesa lyonna. Kino tekiriiko oba ddagala ky'oba gwe eddagala ly'osenyesa. Funayokko katono ogenda kagatta mu bintu bino. Bw'omala okagattamuko tugenda kuba nga ate ebintu byaffe tumaze okubiteeka wamu mu kabbawero kaffe. Kati tugenda kuba nga tumikisinga ebintu bino tubitabula. Bitabule twala akadde nga topapa ng'okola ekintu kisobole naawe okukolera bulungi. Obimikisinga making sure nti garlic waffe ono gwe tutaddemu ate yeegasse bulungi nnyo n'eddagala ly'amannyo ate era nga n'omunnyo gwaffe gwe tutaddemu gudizolovinze bulungi nnyo. Twala obudde bwo ng'otabula ebintu bino mpola mpola. Tabula ng'otwala obudde bwo. So ebintu bino mukwano amannyo go we gabanga mu butuufu go ga yero nnyo. Nsaba obikozese buli lunaku beera nga okozesa ebintu bino lifuule nti ly'eddagala ly'amannyo ly'osenyesa. Onoogenda okumalako kawiiki kamu bwe kati mukwano gwange ng'amannyo go ga white. Ndowooza olaba bivuddemu bwe biti. Bw'obimaliriza funa akasenyaako tandika okusenya eddakiika 2 ku 3 So w'omaliriza onabe bulungi nnyo mu kamwako naye olw'okuba nti tukozesezza ka garlic ate kaba kawunyaawunyamukko totambula ng'owunyirira abantu. W'omaliriza yumunguza bulungi nnyo mu kamwako kayumunguze bulungi. W'oba olinayo ne kano ka mouthwash osobola okuba nti munnange okakozesaako oba osobola ofunayo ekyokulya oba lyenvu oba ka fruits oba ekyokulya kyonna n'okirya mu ddakiika 10 ogenda ba tokyawunya kawoowo ka garlic konna mu kamwa ng'oteredde bulungi. Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera. Mubeere bulungi musibe bulungi tusinkane mu vidiyo eziddako mweraba.